NCTVUG webale kujekumirako gwagenze maso n'okusubscribinga nsima bongerwa ate gwatannaba kubanga osubscribinga nkusaba ogende maso berenga osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akaddaako osobole okubanga ofuna notifications buli wemba ntadde video empya. Genda maso likinge okomentinge ate osharinge. Je baliko gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Mukama Katonda yebale kunkuumira kansubire buli kimu kikutambulidde bulungi oludde eyo. Njatandika n'omuyimbi Bibino ono n'abadde abuliridde kaseera akawererako ddala naye agaveeyo gagamba nti ono yasobodde okuba nga tayawukana ne management. Jjukira nti ono abadde amanagingibwa management emanyiddwa nga Talent Africa. Naye agaveeyo gagamba nti ono omuyimbi munnange yasobodde oba nga yawukana nabo ate n'afuna management empya. Era nga kati yafunye management ya omukyala oyo muzungu naye nga amanyikiddwa nga content creator. Katusubire ebipya byerero okuva side yeyo. Ate yo omuyimbi Heleni Lukoma ye munange teyevuma ndongo yadde n'olunaku n'olumu. Ono agenda maaso n'okugamba nti endongo ye mufudde kyali senga teyali music oba oliawo yali badde talina byalina. Jjukira nti ono yavaayo gye buvuddeko emabega kaawo n'alaga amaka gaggadde mansion namba ng'era alaga ye endongo agifuniddemu ddala ssente ziwerako yadde nga talina music ali awo gogamba nti atrendinze nnyo naye ye omuziki agufuniddemu ddala era bw'atyo bwe yavuddeyo ku social media ze n'awaana endongo. Tolaba ne gavumenti etandise okulicognizinga abayimbi ng'abantu ab'omugaso mu ggwanga ate kitaliwo mu biseera by'emabega. Ate ye Eddie Kenzo akyagenda mu maaso n'empalana gye yaggula ku Bobi Wine. Jjukira nti ono yali munywanyi wa Bobi Wine biseera biri Bobi Wine nga tannaba kuyingira bya politics. Naye okuva Bobi Wine we yayingira politics Eddie Kenzo agamba nti Bobi Wine yakyuka nnyo si oli Bobi Wine gwe bali bamanyi ne bwamukubira amasimu ge takyagakwata kwegamba yafuukira ddala muntu muzibe nnyo. Kwegamba yafuukira ddala muntu muzibu wa kutuukako era bw'atyo bwe yavuddeyo n'alangirira nga bw'ali Tim Muhoozi. Wabula abawagizi ba Bobi Wine bamugambye ffe tetukulinaako obuzibu buli omu wa ddembe okuwagira gw'ayagala. Ate ye Barbi Kyagulanyi yavuddeyo n'akola post eyo ku Facebook page ye. Post eyo no yakutte bangi ku mitima nga n'abamu batuuse n'okutiirisa ku maziga. Bwe batyo ne bavuddeyo ne beewuunya lwaki Barbi abaavaayo n'akola posting eyo kubanga post eyo bw'osoma ebigirimu kirabika ng'eyabadde agezaako okulaama. Abantu nno kyabaleetedde okwennyamira mu mitima olw'embeera ya Uganda nga bw'ogimanyi nnaku zino kuba tulabyeko abantu bangi ne bagamba nga balina abantu ababatambulirako. Kino nno kyannyamizza emitima gy'abantu naddala okusingira ddala abawagizi ba Bobi Wine wamu ne Barbi. Ne bagamba oba oliawo naye nga yalina abantu beyeekengedde abamu kwe kuvaayo kola posting eyo. Ate eby'omugagga Brian White okufa bikyali awo webityo bangi abantu bavuddeyo ne bamubika nga bwe yafudde bambi naye nga tekinnaba kutegerekeka bulungi mawulire gano oba matuufu oba si matuufu naye nga ne gye buvuddeko emabega kaawo Brian White abantu bavaayo bambi ne bamubika. Jjukira nti ono mulwadde era ali ku ndiri naye nga ye batyo bavuddeyo ne batandika omubika Brian White nti yafudde naye nga mawulire ago tetunnabafuna bukakafu oba Brian White yafudde naye nga webityo ebiri okuvaako oludde eyo. Katumusabire bw'abanga akyaliyo nga akyali mulamu bulungi ate asobole okuba nga assuuka bulungi. Ate abasomesa b'amasomo ga arts batadde wansi ennoni beediimye bagambye tebagenda kuddamu kusomesa senga gavumenti ebanga tebongezza musaala. Bano bagambye nti nabo bakola omulimu gw'amaanyi okusomesa eggwanga. Kino nno kidiridde budget yasomeddwa obutabateekamu wabula gavumenti n'esalawo okwongeza omusaala ab'amasomo ga saayansi. Bano bo ne babatwala nga abatalina by'amaanyi bye bakola. Ate Minister of State for Guidance ono nga Honorable Kabyanga Godfrey yavuddeyo n'agenda maaso n'okwewaana ng'okugalawo Facebook mu Uganda bwe kyabakolera era bwe kireeseewo emitimbagano mingi egiyinza okukola nga Facebook. Jjukira bano baavaayo ne babaninga Facebook mu Uganda nga bagamba nti abantu baali bayitiridde ogikozesa mu bukyamu. Ono ne yavuddeyo n'akikkaatiriza nga bwe bagenda okwongera ogibaningira ddala mu Uganda bannayuganda balekerawo okukozesa Facebook. Naye nno nabo baavuddeyo ne babaddamu ne babagamba bimwabaninga tebiriiyo kuba ffe tusiba ku Facebook era buli omu ayagala obeera ku Facebook agigenderako obudde bwonna bw'abeera ayagaliddeko. NCTVUG kooli nyongera okujjukiza gwe atannaba kubanga osubscribinga nkusaba ogende maaso obeerenga osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akaddaako osobole okuba nga omanyisibwa buli wemba ntadde video empya. Nkusaba ogende maaso likinge video eno okomentinge ate osharinge nga twongeddeyo n'amawulire gaffe
ate ye muyimbi Spice Dana kyabadde kijjobe mu kivulu kye wali Masindi kyakutteyo ng'enjogera ennaku zino nga bw'olabaawo abantu badde bayitirivu bulala era yasobodde obbakuba omuziki ne basiima ate bannansi ba Congo bavuddeyo bo ne batandika okwekalakaasa yadde ng'olutalo lukyagenda mu maaso mu ggwanga eryo bano nno munnange baasabye amawanga agayinayo amagye gaago bagagyeyo mbagirawo nga mu kino bagamba nti oba oli awo amagye gano gye gakoma obeera mu ggwanga eryo abayeekera gye bakoma okubeera abasunguwavu bw'atyo nno ne Gen Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'alangirira ng'amagye g'e Uganda bwe bagajje mu Congo ate TikTok amanyikiddwa nga Iga Sharifu yavuddeyo n'alumiriza omuyimbi Zizabafana nga bwe yamukubye ono nno TikTok amanyikiddwa mu kuvuma era muvumi wa lulango tavumye asula atudde yavaayo n'avuma Zizabafana ebigambo ebinene byesisobola na kuyisa mu kamwa ono nno tavumye Zizabafana yekka avumye abantu bangi nnyo ono nno yavuddeyo n'alangirira olutalo ku Zizabafana wabula Zizabafana naye yasobodde omwanukula ngenda bankuteerako obutambi obwo naawe osobole okuba nga obyerabirako nga sinnakuteerako katambi nja kusaba ogende mu maaso subscribinge ku channel yaffe eno olaikinge okomentinge ate osharinge nja kusaba Omukama Katonda abankuumire tuddemu tusisinkane nate mu vidiyo yaffe n'abezzeeko kankuteereko obutambi obwo osobole okuba nga naawe obwerabirako ekintu kididi kye yakoze kibi nnyo kididi n'antwala ne bamoyana ne bankuba yiga tompayiriza kididi n'otwala kuba katatono badi bagenda kusiba nakuonyeza komera kye balikoze twalizemu ne tulaba nakuonyeza komera anti Bafana ino era yagenda kugamba era akyakunoonya agamba akyamunoonya nange munoonya kati wamuvumya amatako bwakyo kyamuvuma amatako nawe omuvuma amatako olugwagwa emabegakaawo akubibaddewo nga full figure tannaba kubeera nga asonyiwa mwana mulenzi Sefco mwakimanyako nti omwana mulenzi ono Iga Sharifu yavaayo nga ayita ku TikTok bwatyo nabeera nga akola video n'agamba n'abaako ekigambo ekimu kyogenda okwewulirira mu katambi ke nze sikuba bantu nze sikuba abantu mbakubira mu nnyimba bangayo omyayi yavudde eri lwakuba nze simumanyi yagaye wamukubye ebikonde bawagizi baba bakuba kubanga tulina abawagizi sebo bwe tuyimba kuyimba kuno ebyo byetwenyumirizaamu nti bannange mu kuyimba ofunyemu ki emikwano kati emikwano egyo gikwagala gikola ki gwe teberezamu nga teberezamu osanze omuntu akwata ku mutabani we gw'oyagala oba mukyala wo oba omuntu